so kiri gy'oli either tubaye ensonga ze oba okuziwakanya ate yangu n'okuziwakanya constitutional right yo kubanga olina eddembe eryerowoleza n'okkiriza ekigambiddwa oba n'okigaana. Kaakati mu process y'okuvaayo ewaka ekibuuzo kyanoonyezebwa oba tanoonyezebwa kyekibadde kisinga okutambula era wiiki eno yonna abalaba abatugoberera ku makya tubadde tugenda mu maaso okuba nga tubawa abakulembeze ab'enjawulo abavuddeyo nga bakikkaatiriza ffe tetukunoonya. Kati naye wakati nga abakulembeze mu gavumenti bava bagamba ffe tetukunoonya oli waddembe okuddayo ewaka ate wiiki eno ng'etandika incidence y'okulumba amaka ge yaleetamu okutabulamu yaleeta kajiiko nattabula oluvannyuma lw'ababyokwerinda okulumba amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kaakati oluvannyuma amaka okulumbibwa of course omukyala twaddamu okulaba nga ali mu ddwaliro ensambya era n'ayita n'olukuŋŋaana lw'abamawulire. Kaakati buli omu n'asigala ng'ayogera bibye. Omukyala yavaayo ye n'atubuulira embeera yaleeta kubanga era yatuwa ne vidiyo ey'abasajja abaali balumbye ewaka leeta enkya ne batuwa ebifaananyi ey'embeera nga bwe byali enzigi nga mmenye entebe bazivuunise n'ebikwataganako bwe bityo. Kati n'atubuulira nabiki bwe byali baamulumba baali bambaladde ki baamugamba ki baali baagala ki ye yatugamba y'omukube. Kati ng'ekizibu kye tulina sayidi eri eyalumba teyayina mukulembeze nti operation eyo yakulemberwamu kopolo gundi oba sergeant gundi sinakindi jeno gundi nga tetulina. Kati sayidi eri nga tulowooleza ndowooleze wabula waggulu waayo at least nga tumanyi nti waliyo CDF Jeno Muhoozi Kainerugaba. Kati nga yekka gwe tusobola okuyimirirako either okutubuulira nti kino kyekyaliyo kino kyekyaliyo. Naye kati ffene ewaffe ku street of course buli omu atwala side okusinziira ku interest ye gyeri. Aba interest y'enkyukakyuka bazikumamu ne zaaka ne bagamba ekyo kikyamu tekisoboka tekiriyo tosobola kulumba amaka ga muntu tosobola kusanga mukyala n'omukola ABCD nga beesigama ku bigambo bya Babi. Abasaidi ene ya protecting the gains era nabo balina okuprotecting gains zaabwe nga basinziira ku ndaba gye bakola ki gye balabamu. So wiiki etambulidde mu bantu ab'enjawulo okusinziira ku bye bakkiririzaamu nga bawa endowooza zaabwe. Kati nsooke ntandike n'abaaki wa protecting the gains nga bo bagamba emboozi njagina giba mu maaso awo bagamba emboozi tegatta bo mu ndaba yaabwe bagamba balabamu ebituli bakubamu ebituli mbu nga walina wagambira mbu ne bamukuba omutwe ku poolo ng'agamba nti bakuba ku poolo omutwe n'otabaako kyoba naye ate yagamba yayatika omumwa. Kati of course buli omu nga bwe nkugambye ye buli omu endowooza ye agiwa kusinziira kuwa waagwa. Ali kusaidia protecting the gains endowooza ye jaggiwa nga protecting gains. Owa New Uganda jaggiwa nga akulaga nti this old Uganda mbi. Kati okompe aba protecting the gains abawolereza side eri ey'okulumba bw'oba osooka okumpa. Mbye wamwe olimba Firebase ne Kamoocha gye mwava waliyo abayaayi abamala bemusobola okupangisa ne bakuba ewammwe. Tewali ayina interest kulumba maka ga Kyagulanyi. Tewali ayina interest mu government ya Museveni kulumba maka ga Kyagulanyi. Olimba mukazi gwe. Omwami Mukyala is a good actor also. Yo Mukyala zanyiza actress bulungi. Namaka mugundi bali balina sebi ku gundi ku Bukedde TV. Neyo nayo baajogeddeko nti ayina ne living with the child bagitanga bati kwalina wagambira nti abasikale bajja babiri omu namukuba groin oba yatambula oba yavaawo atya waliwo ekitagatta ate ono n'amusika emabega ng'ayambadde engoye za taata Solo amapesa gonna ne gavaako ate naga nti yatambula ali bwereere ate wali abasobola nti yali ayambadde tight bayika munda waliwo ekitagatta engoye ziri light nnyo bw'okwata bayika eyo n'ekino ekintu kye basulamu n'obikwata gye bayika tevaamu Babi itungo byokola tebiriyo de wakotuule
ebyo Munyankole tabikola Abanyankole tebakola ebyo byokopya ebintu bya kiyaye nnyo gwani go bakuba gwani abasirikale ne bayingirewo ne batakubako yadde oluyi yesize lipstika gyakabe nanga abasajja bannumbye nedda I don't know bambi oba yayagadde kunnyonnyola abantu kutegeera naye nga you have been attacked onyiize kuba you definitely be angry alinamu details zannyonnyola then alinamu n'ekintu kyakola ono nambuuza mu Luganda ono nambuuza mu Lunyankole mulimu n'amannya gayogera then n'agamba ng'omusajja afiriminga alina Samsung omwana ono ali ku kamera olwaleero alina essimu mu ngalo but I can't tell simu ki obategera kyeŋŋamba yayogeddeko nti yagenzeko mu bathroom ate waliwo n'omuntu omulala era yabadde awakaawo era naye yagambye nti yagenze mu bathroom oba ne yeesibirayo oba n'abeereeyo gamba I'll just say one thing I feel sorry for her if at all she was attacked ebintu ebimu we don't need to explain obufuna kyeŋŋamba I think yadde teyeetaaga nnyo kinnyonnyola abantu to the detail unconfirmed reports zirazenga General Muhoozi agamba nti tewali muntu yakuba bwagamba okuba ki okumukuba okuba omukyala yes they went to the home but nobody was beaten akati of course buli omuwano kitulina okukkiriziganyako nti buli omu ebirowoozo bye tabiwa kubanga alina gwe yayogeddeko naye abiwa okusinziira ku vidiyo gye yalaba eya Babi ng'anyumya olugero lwe nga bwe lwali then interpretation ye nga yeesigama ku background tisayimooyo soba n'abaabeeranga ku Labonita nga bazanya bino ebintu bya comedy katolaba aga amaziga sayimo gakaabyago olaba omuntu asobola okuluka olugero nga talumanyi n'aluwandiika ne luvaayo bulungi naye ate kati nga alwetaaga eyo bantu gye babeesingako n'abawagira sayidi eri eya Babi baga